buterevu mbaniriza ku buli omu jasizira okubeera nga atagoberera Fahad Pro UG kubaza okubeera nga otambulira wamu nange omwanjuzi era omutesitesi yenze kennyini Fahad Pro. Kati nno tuli ku nsonga z'omwana omuwala Becky era nga omwana ono bambi olunaku lwadde lwajjo yatuvudde ku maaso. Omwana ono abadde mulwadde yazaalibwa n'obulwadde obwa mukenenya era nga abazadde be kasita bakibuuka nti omwana ono mulwadde ne bakwata ne bamuteeka ku baasi eno we yamuvuga yamutwala mpaka Fort Potro era Fort Potro nga bamulimbye nti waliwo agenda okubeera nga akupiikinga. Bwe yatuuka Fort Potro ate muzitakisa n'amulonda n'amubeezaawo mpolampola okumala emyaka 2 n'amujjanjaba mpaka waaviiridde ku maaso. Tubadde no tukyali awo oluvannyuma lw'okubeera nga nteekateeka zonna ziwedde era nga Becky yabadde wakuzikibwa olunaku olw'enkya ku Friday. Enteekateeka zikyuseemukko anti abeeyita abafamily oba abazaala omwana ono abazadde bavuddeyo ne bagamba nti oyo omwana waffe era takkirizibwa kubeera nga aziikibwa. So ensonga zikyagendera ddala maaso era nga zizzeemu kigoye weezinge. Naye kyewuunyisa okubeera nga abantu okumala 2 years nga tolabirira muntu wamukwata n'omusuula ku baasi ate essaawa eno n'ovaayo no claiming nti omwana wo era bamwagala. So bavuddeyo ne bagamba nti baagala kutwala Mulambo Gwa Becky babeere nga bagutwala bagweziikire ewaabwe. So wakyaliwo nnyo okusika omugwa era ngena kubeera nga mbikuteerakawo obeere nga obeerabirako ate nabo kubeera nga subscribe ka notification bell kali awo wamala okakona okanono kajja kuyamba nti buli video buli update yamalo gonna gajja kubanga gaguddewo ojja kubeera nga ogafuna butereevu. Fahad Pro UG tankomawo naye nsaba onnyonnyola oyo omusajja tewali kigendererwa kyonna kyakwekiika mu Becky nti oba twekeeka obutamujanjaba oba ki. Ate n'ekirala we are not sure oba waffe okusinziira ku sayini eziriwo ziraga nga 99 nga si waffe kubanga omwana taata we tasobola kufa n'ogaana omuleeta. Nedda anti jjukira bamusuula mama we yamusuula busuuzi oteeka ku bbaasi anti era n'okumusuula yandibadde amusuula ewaka kubanga amanyiwo ewakaawo abadde amazeewo emyaka egisobanga mu 5 kuva bwe baava Entebbe ne babeera ewaka tewabadde wantu wabi olusuku weeruli bw'onootuukawo nawe ojja kulaba si bwe muntu wojja omwana mbw'omusuula ate fotofoto ew'omukadde. Manyi abantu abamu baagala abantu abafudde basimanyi oba babafunamu ki oba bafunamu ki naye omanyi okusuula omusaayi gwo nakyo kiba kizibu enkya wabaawo ebigira naye just kukonfaminga bw'aba weeno ajja eno ngeri ffe gye tubadde tumumanyidde eno. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Betty weyogerako n'afudde? Afudde leero oyo omwana. Maama baafumbirwa brother wange beewasiza mu Lugonjo Entebbe. Bafamire n'embaazi baffe bonna abasinga bali mu Kitoola awo. Taata wa Becky twamuziika last year mu Gwomwenda naye Becky teyaziika. Tubuuza maama we omwana aliwa nga ataze kuziika ani kuba yali yanoba. Bwe yanoba n'agenda ne Becky n'omwana omulala amuddako yalina n'obusoola pano n'abuwanulayo ku nnyumba n'agenda. Naye tuwulira information nti yafumbirwa mu Nnyende Masaka. Tusibuka mukyazanga awo. Simanyi oba omanyiyo kiri mu Lwengo. Lwengo manyimu. Yes.
kati brother waffe oyo yali yalwala kansa nga bamusalako okugulu kumu. Ndowooza oba omukyala n'atandika embeera bwezityo nga tebakwatagana. Nasooka n'anoba n'agenda olwamala n'akomawo n'awanwa busoola nti nze yabugula bupano biki n'agenda. N'alekawo brother waffe mu nju n'okugulu okumu. Naye brother waffe yali alina abaana 3 abakulu. Oyo Becky yali maama wa Becky yali namba 2. Naye nga n'oyo omukyala yali anoba naye ng'abaana brother waffe yabalina. Kati maama Becky bw'anoba n'agenda, brother waffe n'asigala mu nju ne muwala we kuba ali ab'omukazi omukulu. Muwala we naye n'amala n'ajja n'akola ki n'agenda e Kampala okukola n'amulekawo mu nju yekka. So obulwadde bwayo alina sukaali ng'ate anywa sigala n'omwenge ng'akombako nga twabimugaana kati sukaali n'ajja n'akola ki ne yeeyongera ne tujjanjabakaawo n'afa twamuziika gwa mwenda last year. Taata we gwe mmanyi but I'm not sure sinzira ku information gye nfunye. Kati maama Becky gy'okuziika n'omwana omulala. In fact ebudde bwe yali azadde n'omulala gye yafumbirwa. Tugamba omwana omukulu aliwo nga tazze kuziika taata we. Gy'omwana nabagamba namuteeka mu bazungu be bamulabirira tebasobola mukkiriza kuvaayo. Omuganda yeno emergency kati Becky ye bw'oliba oyogera naye oli mugamba nti taatawo kina. N'agamba kyembanyonyodde kyekyo tetwalemerako ne tuziika ne tumaliriza. Bano abaana 3 abakulu ne bajja ne bagamba batuwe ekibanja. Ne tugamba mujja kulinda Becky ne muganda we nga bawezezza emyaka 18 kuba Becky nze nali mubalira mu myaka nga 5 naye nyinza okulaba no bagamba nti gyeyongeramu. Banze nasemba omulaba yanoba ndowooza yali 2019. Maama we kati awo mu COVID wonna nga yali yagenda dda. Video ezo natandika oziraba dda nga nsika ekifaananyi nga ndaba omwana afaanana mu iviri ne lago biki mpuliramu bisitole bya fotopoto nga tusaayo. Kumbe omwana yoyo ati gwakasiza otya nti yoyo wangi nti gwakasiza otya nti yoyo okakasa nti yoyo bwenda mbadde ndi awo neefuna essimu ng'iva wa muganda we kubanga bo babeera bombi bamuzaalira Ntebe nga waali mu kyalo bali bombi n'agamba anko ku TikTok bali mu kubika Becky. Nagaka nkusindikire video olaba oba ye Becky owaffe. Ngamba oyo Becky gw'oyogerako nga ndudde nga mulaba ku social media si oyo owaffe kubanga ono ndaba mukazi mukulu ayimba ennyimba z'eddiini biki. Nga nze simenti yatuuka dda nekweyo levo. Nansindikira video kubanga yina ekifaananyi akirina byebikubya bombi. Kati nenkola kinentandika okugattagatta video nensakinga nendaba ezizo nendaba endala. Kati amagulu ge wansi ebigere byalimu nyina engeri gye nali muyita nedda ewaka. Nendaba ebigere nga byebyo nengamba naye ono ng'alabika nga eyakula naye n'abanga oba bakiyita kukola batya. Nengatagata kati nempulira video emu eyo omusajja yali amulabirira nenfuna enamba ye nemukubira omusajja nemuwa information gye nnina. Nagamba okufunza information gy'ompadde kyekyo ekituufu naye omwana baali bamugaba. Kati kizibu okumanya wammwe oba weeri gye bamugaba. Nagamba kati kyetaagisa ki DNA. Nagamba nemba wadde essaawa 24. Nanga ndi wano nkumba. Nagamba osobola okuntuukako. Nga bwe nkugambye nti tusaasaanidde mu Ntebe waliwo muganda wange. In fact, brother kubanga nze nono taata wa Becky tugatta taata maama wanjawulo. Kati waliwo muganda we nga taata y'omu maama y'omu. Ali awo Katabi awo munda katono nnyo bw'oba olaba ekitubulu. Ku mazzi n'otunula engulu eyo munda waliyo akatawuni ye waabeera ndowooza from there ogenda enkumba bodenzo omujjako olukumi. Ne mukontakitinga engamba omusajja agambye bwe kiba kisoboka agendawo kati. Ko wetangatagata video nga naye bwe mukuba nengana naye olowooza tebituguddeemu nga ndaba omwana alinga yeye.
Nangamba mama we yandibadde yatukubidde dda. Nengamba ate yamukweka ne bwafa tasobola tubikira kubanga tayagala tumanye nti taliyo bajali yatuga omwana ali mu bazungu. Kati kyakoze nemuwa ennamba yo y'omwami kubanga omwana adde agambye jangu zibadde ssaawa nga mukaaga. Bamukubidde ng'agenda kujja naye n'amunnyonnyola buli kimu n'amugamba nkooye nnyo keera 12 naye muyina essaawa 24 kuba tugenda fasipota kuziika. Kati ebiriwo byakukeera. Naye omwami kubanga ye bwayogedde ne brother wange n'agamba mujja kukola DNA bw'emala omwana oyo mulabidde okumala emyaka 2 musasule n'ensaasaanya. Obuwiiki ffe omwana naffe baamutukweka kubanga singa twali tumanyi waali andigezezzaako okujjanjaba kubanga bagamba aganaafa nago bagasalira essuli. So kati ffe kale takiteekako nnyo omusango tumwebaza okujjanjaba obuwiiki tetumanyi oba omwana waffe naye ku kale ku munnayuganda katukitwale tumwebaza okujjanjaba munnayuganda. Baffe tetunamanya oba waffe oba weeri efooti gy'agamba. Kati ye mama wa Becky ye naye agenda keera? Mama wa Becky talina kontakiti naye ono brother wange oyo gwe mbadde nsindise. Kubanga engeri gy'azaalibwa ne taata wa Becky maama y'omu taata y'omu kubanga ffe tugatta taata yalinga omukuza. Nga weeks oba nga 3 emabega babadde baakava okwawula ebibanja maama wa Becky yaliyo. Simanyi soosi gyakozesa okumufuna kuba ye talina simu baakubira neiba oba akola atya. Kati mugaye n'agamba alina okumukubira ku makya kuba essaawa zino esimu gyakuba teriiko. Mwe Becky gwe manyi bamuyita Becky ani eddala? Amufiire n'ebifaananyi mu nju mwe ebiri bitindirwa kuba nti wala. Niba ndigenzeemu n'ebifaananyi n'obiraba buli kimu. Wali side wa? Kyazanga owulira eresi bagiyita lwentalesi. Kati bwe mba ntuuseeyo Kyazanga nze nsobola okugenda naawe. Gw'oli ludda wa? Nze ndi wano nebeerera wano najja nankumpi. Kalawo kumpi. Yeah, 1 week back wabadde awo nga withdrawinga sente nali nkulinaawo ku muganzi wazaawo ka container. Yes, naye si ebyo byaliwo. So kati singa kiba kisoboka nga oyagala proof naye kyemba njagala oli omwami omumanyi nnyo kuba gwe wasooka okukavalinga story. Kyetwetaaga wano tewali byanfuna tewali ki naye ekyogamba nti mbawadde 24 hours biki njagala okiyimirire kuba ffe just tunoonya kumanya omukyala lwaki yali atukweka omwana waffe si waffe. Then bwe tukizuula okay tumanye ekituufu kubanga naye ayinza okuziika ataliwo oba naffe nga tukala n'atali waffe. Naye singa obadde ne time nze nsobola ogenda naawe ku ground taata wa Becky waali ebifaananyi mu nju bikyalimu ebitimba ebya Becky. Kubanga yali first born mu mwoyo maama we. Then ne Becky maama wa Becky bazadde be bali wano mu Lugonje Entebbe kukuba erigende na Kiwogo. Ne tribe yaabwe mbu batwa kozi taata wo oba yali awumba zino sigiri ez'ebbumba oba n'obusuwasuwa obwo obutono baba batyo bwebityawo. So simanyi wa wasobola okukwanguyira okwagala okufuna information gye weetaaga. Kati gwe enkya olina n'abaani abalala? Famire zaffe muganda wa Becky waali ali Kampala. Alinga last born mu mukyalo oli waali in fact yalina n'ebifaananyi ng'ali ne Becky. Ye ali Kampala side wa? Abeera Kansanga. Olina ennamba ye? Yanjirina nsobola ogikusomera. Kati osobola okumukubirako enkya ne tukeera? Of course ekibaddeyo program badde yakeera nkumba ku meeting ono omusajja. Kuba twalikadde ffenna netugenda enkumba ne tumu meeting ne tulaba oba byemwogerako bibituufu. Naye nsaba onnyonnyola oyo omusajja tewali kigendererwa kyonna kyakwekiika mu Becky nti oba twekeeka obutamujanjaba oba ki. Ate n'ekirala we are not sure oba waffe okusinziira ku sayini eziriwo ziraga nga 99
nga si waffe kubanga omwana taata we tasobola kufa n'ogaana omuleeta. Nedda anti jjukira baamusuula mama we yamusuula busuuzi oteeka ku bbaasi. Anti era n'okumusuula yandibadde amusuulibwa kubanga amanyiiwo ewakaawo abadde amazeewo emyaka egisobanga mu 5 kuva bwe baava Entebbe ne babeera ewaka tewabadde wantu wabi olusuku weeruli bw'onootuukawo nawe ojja kulaba si bwe muntu wojja omwana mbw'omusuula ate football ew'omukadde. Singa kisoboka nti obusobola okutuukawo wensinzira n'engamba alabika si waffe naye ate okugamba nti wasigalemu dawuti noza DNA yesinga naye ngewakatiwo. Gwe Becky gwe mumanyi bamuzaala n'obulwadde kuba ono gwe owaffe ye bamuzaala n'obulwadde. Bulwadde ki AIDS? Kakati maama we yali mukazi muyaaye. Okutomeza bulaza waffe yagamba yali musawo ng'akolera mu ddwaliro e Nakasongola. Becky oyo mu myaka nga 2-3 yali ayiwa ebirogorogo omubiri. Yali ayiwa ebirogorogo oba mbiyite skin rashes. Kati nga nze yamba oba biki kati maama we engeri gye yali alimba abantu mbu musawo ng'amuwa self medication I think. Self medication ng'amuwa eddagala eririkoza ayagala loosa abantu nti asobola okwejjanjabira omwana we. Kati nze najja n'enkiroza ninga nayo n'omwana olususu oba empekeze ezirwokya. Ba maama we yali mukalabakalaba ayogera bingi akola kyakola ki. Kuba ne bbaawe okumusalako okugulu basookera ku ttooyi akagundi akamu akagalo naye ak'ekigere. Emugamba baakuloze biki n'atandika okusibako entongotongo biki kumbe kansa. Okumutwala ekitovu e Masaka ne basalako kano akalinnya. Ne bagamba obulwadde badde buyiseewo kati ne basalira mu viivi. Era wabadde atambuliriddewo emyaka ndowooza nga giikyo. Kati abadde muntu aleeta amagezi agage. Kati n'ekyo eky'obulwadde asobola okukikwega kubanga si ye muntu gw'obadde osobola okuyingirira mu bintu by'abadde ayina ebigambo bingi ng'akuba ebigambo. Kuba yalimbako n'abantu mu kyalo nti eri mu ddwaliro gy'akolera abaleese abacuba batambuza sipiidi bakutomera naye nga n'abacuba baali tebanayingira mu Uganda. Ye n'alaga mu ddwaliro mwe bali nti mwe bali sinabiki yalina ebigambo bingi. Twakuba chance emufuna eyinza okubeerera enzibu nti talina ssimu. Ate ne wabeera wennyini ku nnyumba teri amanyiwo naye ng'ali mu nnyendo. Ali mu nnyendo Masaka? Naye kyemmanyi enkya bwe bunaakya ono bulaza wange ajja kukozesa contact ze yali akozesa ababuulire. Naye engeri gyekirimu ebintu eby'obulimba I'm not sure nti tusobola omulaba. Kuba jjukira atukweka information ate eliikinzi. Kati awo mba simanyi kyagenda kuza. Ebbanga eribaddewo lyonna nga munoonya Becky gye yalaga. Munoonya ne tugamba leeta omwana alate taata we mulwadde nga bw'omanyi abasukaali siga nti akutuka abeerawo mwezi bwe bityo. Abazungu tebamukkiriza biki. Kakati contacts wa location y'eddwaliro ly'essomero ery'abazungu abamulabira eriwa. Kati n'engamba omukyalo ng'egyange nze nga bagamba n'obagamba oyo omwana alabika si waffe. Bamugabadde omukyalo oyo mumumanyi. Naye awamu ne tuddawo ze ntugamba ayinza okuba gye netugamba somero ki eri eritata mwana batawummula biki. Era n'okulaba obwo vidiyo nesibufaako ekisooka nalaba omwana nga mukulu ekyokubiri yali azimbye feesi. Nga ndaba ono alinga omunene nga mukulu ayimba ennyimba z'eddiini nze we namusembera nga tamanyi na Katonda kyeki. Kubanga ffe tuli ba bibuga ogenda mu Krisimansi obudde bw'abaana obato bulina olaba abantu abakulu n'ovaayo. So kati bwe ndabyawo n'enkompeyalinga n'enkubira omusajja ensono gye muwadde ne ndabanga kyekyo. Kati ono gw'otogambye nti last born wa Becky ali myaka ng'emeka? Ani? Gw'otogambye ali e Kansanga? Ono brother Becky? Brother Becky. Alinga mu 23. Nga maama we yennyini ne taata be bamu? Taata wani n'owani? Wa Becky n'oyo? No, Becky ye first born mu lubuto lwa maama we. Ono last born mu mukyalo oli omukulu. Bano bagatta taata. Becky first born mu mugole then ono omulenzi last born mu mukyala mukulu. Nene mukyala mukulu yafumbirwa still mu the same LC kwali ku kyalo. Yanobeera n'afumbirwa mu LC y'emu awo.
So kakati yo mukubiddeko mu wadde program omwana omulenzi ya of course akimanyi mukubidde nga tuli bakkeera nkumba naye simuwadde mu speed ntisaawa bweziti oba bweziti engeri eri gye wali ali mu nkumba mwennyini nga yagenda okusooka okuvuga ebintu naye ng'omusajja ndabye nga alinga agatuwa obubakwiza alinga agaata tukigeredde ate nga naffe tetuli shuwa simanyi oba ontegedde omanyi abantu abamu baagala abantu abafudde oba simanyi oba babafunamu ki oba bafunamu ki naye omanyi okusuula omusaayi gwo nakyo kiba kizibu enkya wabaawo ebigira naye just kukonfaminga bw'aba weeno ajja eno ngeri ffe gye tubadde tumumanyidde eno. Okay. So kakati mbadde nsaba ku makya tukere nga saa mmeka? Nze saawa zonna zompa. Kati mukubireko tukwatagane by ssaawa nga kuba program ebaddewo tubadde tukera ssaawa ku 12 kugenda 40. Abadde akikugambyeko? Yakiŋŋambye naga tulina essaawa 24 okukola DNA. Naye kati nze simanyi oba abeerezeza ne programu ze kozi omanyi okuvaayo ng'omuntu afudde omuntu agamba abo bafere oba byanfuna oba kyo kituufu naye nga n'omugabo gwa Becky ogw'olusuku weeguli gwe twamuwa era essaawa zino gwe nkuwa ennamba ya chairman LC1 abaava okugabanya ebibanja ne bwe nkuwa eya chairman LC3 yeegombolola kubanga mwalimu emivuyo nga bano bakaayana bagamba bano baana bato mubawadde kinene ate ffe abakulu mutusedde ne baleeta ab'okugombolola LC3 ne bagamba baddamu bigabanya famire ne tugamba mubigabanye mwekaffe tetubimanyi nga ba Becky tubawadde kinene mbadde baana bato